Bugambo obotegeeza kyo gamba nti omutuufu nanyini wayo yabula. Yali ya Eddie Kenzo. Ati bali babiri ndowooza omukyala agamba yiyo omwami agamba yiyo kitegeera. Kati ne batula ne bakkaanya nga maama w'omwana ne taata waki w'omwana. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Tebogerwako bwasitukanaga agenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atona byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Gwatulaba ku Emboozi mu Yugi nze Geoffrey Mayanja. Bwe bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero ndi wano ne Kwikwi. Kwikwi amumanyi obulungi ye musajja yali nno wandiba yali mukubi wandiba era ng'agikuba ne Eddie Kenzo oyo yalabira Eddie Kenzo e Masaka sebo bwe mbanyi nawe nsobezza onanga Kenzo ye yamulaba gwe olaba Kenzo yalaba gwe n'omujje Masaka. Najja ne mukwasaganya paka Kampala nobeera naye ebbanga lyo n'abantu Emboozi bagimanyi story bagiraba era bazze obyogera bulungi nnyo nga bwe biri. Sooka otubuuzeko Kwikwi. Abalabi ba Yugi sanyusa obawuliza mwenna abatulaba mwenna sanyusa obalaba bannange. Tukomyewo nate mu part 3 omwami ono tatudde naye anoonya mbuli ango naye ogutali musango essebo. Okay, twasemba okubeera ffenna bingi ebyabeera okusinziira ku ebyo bye twayogera. Embeera eri etya? Kenzo wali ozzeemu wamuli omuwulizaako kuva lwe twayawukana? Nina omuwulizaako kubanga muto wange era tusisinkana ne twogera ne tunyumya ebyaliwo ne bivaawo tewali butalabu naye sina tabu naye. Yes. Kubanga wali olina okwemulugunya ku ebyo ebyaliwo ganti Kenzo byayogera bya bulimba, Kenzo ayogera ebintu ebituufu, Kenzo n'ebirala byonna. Mwali musinkanyeko ku nsonga ezo? Nga bw'omanyi ebyensi buli omu ali up and down, buli omu akola bibye, nkola byange akola bibye. So ne lwe yali eka saasobola kubaawo kuba yaguwa obuguti twakola appointment naye nga tetuddamu kusinkana okuva olwo. Twerengera bwerengezi azini mu makubo eyo buli omu n'akwata agage. Yep. Kale Kenzo yagambye nti yali mu fire base yaliko abantu bakimanyi bulungi nnyo era mu kubeera mu kuzika kwa Master Parrot banange kitalo nnyo nnyini ddala. Master Parrot yalla musasire byamusobako tusoose obusoose naffe tujja. So Kenzo mu kwogera kwe yagambye yeebazizza nnyo Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine n'agamba nti munebalize nnyo mwami Kyagulanyi kulwokutuwa omukisa gw'okubeerako mu Firebase ne tushininga ye ne Master Parrot. Kubajjukira nti Master Parrot ne Eddie Kenzo batandika Master Parrot ne Bobi Wine basooka Firebase. Batandika Firebase. Kati Kenzo bajja luvannyuma nnyo naye yamwebazizza. Naga nti omukisa gwe yabawa Master Parrot ne Eddie Kenzo n'abalala okubeera mu Firebase yamwebazizza. Eddie Kenzo angira te Firebase kubanga kasanti ebiseera ebyo byonna wali naye nga mutambula dotuddo kyata dotuddo. Abaganda bagamba
bw'oba tojjukira gye nvuddewo then tomanyi gy'olaga. So kati ekyokwebaza kwa Kenzo okwebaza Bobi Wine kituufu nnyo kuba Bobi Wine eyasembeza Kenzo mu Firebase olwa Mickey Wine okumutwalira omwana oyo kuba Mickey Wine yatwala yani Kenzo Kedi Kenzo yes era najja nanga papa agenzi wa Bobi Wine ndi mu Firebase nimugamba okay era mu kuvaayo kwe saakisanyukira ne muyita nimugamba lwaki ovuddeyo nangamba embeera eri eri sikikola ki sigisobola olwo nga mazeyo bbanga ki teyawangalayo nnyo teyawangala ndoza mwaka nga gumu yes omwaka gwalinga gumu bwe yabeerayo mu Firebase nangamba embeera eriyo tajja kola ki tajja kugisobola naye nga omuntu naye kannekola ki kanneetongole ekutandikawo kye bayita big talent eyo era big talent nzijukira yagitandikawo omuntu yasooka omwegatta ku yali big eye n'omuvuka amita sukuta oba ennaku zino abulidde wasi kyamulaba skuta batandika kati bwe batandika big talent eyo kati bano ba Gravity bazze luvannyuma okujoyininga awo ne bajja nga bajoyininga olwo omwana yali omuzinyi simanya yani ali London eyo ndowooza kati waliwo big eye ye batambulira ddala big eye era big eye bwe yava n'akola eyiye gye bayita eyo gy'olya sima big music waliwo by the way waliwo big eye we yayogererawo n'agamba nti Eddie Kenzo oyo tajjukira teyampa yakiyita atya teyamuwa simanya connection contact siriki nagamba ate nga nabeera n'ebbanga ddene ayambala ku saati yange ngoye yayambala zange ne mubeezaawo enkolagana ya big guy ne Eddie Kenzo yamuyamba ati leka tugoyinza okutugamba yava yawo n'abyogera big guy yali alina olumbala lwa 10 miliyoni kati najja nga yalimu wabewa kamiliyoni kati n'akyuka najjawa ewa Eddie Kenzo bwe yaddayo ne Eddie Kenzo babeera era baali bamuntu ki omu nga batambula mu motoka egi era nga n'engatto bambala ngatto emu kitegeera era bwe bajja okunkyalira kuba bwe ngendayo bakyalyako emakindi awo nga mbalabeera batambula ki big guy ne Eddie Kenzo nga bali muntu omu bwe tufiirwe waka bajja babiri bwe tufuna ekizibu waka Kenzo bajja emmengo era bana big eye era bwe babeeranga ebiseera ebisinga naye nga boogamba nti abayimbi balina ekirwadde ayitamu oba gwe bagulumiza tawa banna abamugoberera ki audience ti oba nga bwolaba kati for example twawulidde kyamaanyi nnyo nti Parrot be batandikawo ki Firebase ne Mr. Bobi Wine oba kitegeera ne Bobi Wine okuva lwe tumugulumiza tetulyanko kigambo nga tugamba ki Parrot bamwogera alina wamwogerako wonna ne amaze kufa n'alyoka akola ki tumanye ebyama so kati n'ebya Big Eye ne Kenzo toza Big Eye ko complaining ekyo kuba abayimbi balina ekintu ekyo kitegedde ye bw'abeerawo baleeta bawaki mukisa ogwo abayimbi balina ekintu ekyo ate bonna era kyo babaawukanayo naga n'akola ekikyoli n'akola ekiki nange tanzikiriza kukola kino bingi ebyabayimbi biwanvu naye engeri siri muyimbi saagala kuyoaki kuyingirayo nnyo eyo kitegeera mugalange wali oli awo n'ogawulira nti Big Eye ne Eddie Kenzo baawukanye nakimanyako era bayawukanira salama ono n'akola ekiki n'oli n'akola ekiki onasigala mu big talent oli nasigala bagiyita yalyani big music yes kati big talent yava mu big music yes kone n'akola neyetongola n'afunaho omuye naone yali naho omuye batandika obulamu paka we bali mu kufa kwa Mr. Parrot bingi ebyogeddwa nga bagamba Mr. Parrot yali w'amaanyi naye obulamu bwe teyabukolerera abalala ne bagamba nti nno abantu be tebamuyambye kuba oba Mr. Kiwamulengeddekaawo Mr. Kingagamba nti nno mulekeraawo kutunenya tetuyambye bantu balala era mulekera okutunenya nti simanya nti kubanga waliwo ono muyimbi yavuddeyo awo n'agamba nti Mr. Parrot afudde naye mulumbe lwe bamisa kimuliriddawa abali muliriddawa nga mulekera okututeekako ensonga nagamba nti gwe omuntu bw'obeera nga nze bwe mbeera n'obuzibu oba n'essanyu n'otabeerawo lwaki gwe bw'ofuna obuzibu oba essanyu lwaki atonvuna n'obutabeerawo kati nga kyategeeza nti mbeerera awo nange bw'otuuka mu kaseerako nkubeererewo byemu ku ebyo byayogedde naye ng'ekintu kye batunulidde nnyo kwe kuba nti no Mr. Parrot oba oli awo yafudde mu mbeera ey'okuba nti nno abadde n'okusoomozebwa okuba nti oba oli awo talina kyalese
gobadde ne Kenzo ebbanga lyonna Kenzo yeetegese azitowa kiri trick enye ekintu ekyo kyombuuzizza uzitowa Kenzo engeri genga bwe gesiri naye oba nakomadde okubeera naye simanyi buzito bwe simanyi ntegeka gye yeetegese kuba sinatambula ku street ne banaga nti ekizimbe apartment za Kenzo ezo sinatambulako wa ne baŋŋamba ezo street za Kenzo sinakiraba naye ndowooza kiri mu bayimbi bonna ekyo manyi omuyimbi chansi yeebeerawo naye aba alina okwetegekera ng'omuntu naye oba teweetegekedde omalira endigapo nga Master Prot bwe yabadde kuba ekyamazima Master Prot tabadde bulungi era yafudde nga musajja muki munaku naye obuzira bwazze muki mu kufa kitegeera nkamyoni ke yayogera kali basiima okoze eki basiima ogenze bivaayo ng'okoze eki ng'ofudde kati ye Paroti waliwo n'omusajja yadde akomplaininga nga mbadde simanyi Paroti nze Paroti namulabye namuwulidde jjo n'amanye ebirungi Paroti yaliwo ssebo Paroti yali yazikuba ssebo kubanga era yavako ne mu Firebase n'agenda wa Chameleone gye yava ate naddeyo mu Firebase yazikuba kuba mbadde nfolinga interviews ezo zonna zabadde ajja ayogera ku nga tannafa nga bakyamusembeza naye kati y'omusajja yatuuka ne yeekyawa omanyi n'obwavu bulwadde ssebo obwavu bulwadde ddala omuntu yituuka ne yeekyawa neyekyayira ddala n'atuuka naga yii ne gundi owange ne gundi owange naye anvuddemu ne bwe nkuba essimu takyakwata kati otuuka kwegamba n'oyekyawa ekijja kijja bwe buzibu tusanga mu kintu ekyo nendoza abayimbi ndoza abasumusemu kuba ne bye bakoze kubanga Kenzo yali n'ennyumba y'esseguku bwe mbaserabidde yali seguku esseguku Rema gye yabeeranga ennyumba eyo twagirabanga naye omutuufu yatuula nnyiniyo naye nga nawulirako emabegaawo yagirekera Rema oba otegeeza kyo gamba nti omutuufu nanyini wayo yabula yali Eddie Kenzo ati baali babiri ndowooza omukyala agamba yiye omwami agamba yiye okitegeera kati ne batula ne bakkaanya nga maama w'omwana ne taata waki w'omwana n'agimulekera ndowooza ge nawulira mu nkubo Kenzo n'agirekera Rema ennyumba y'esseguku ge nawulira ago kati ye kwe kudda mu nnyumba eriwa bayitayo batya Buziga makage amaka g'ebuziga ago makage nagagula makage ago makage okuba sagala genyo mu into details ze tunyumye ku byaffe ebyange naawe esebo so mu bufunze mulwawo okuwuliziganya ennaku zino nga bwomanyi ebyensi ti nze ndi by'amataka yalimbi bya kuyimba na politics we kati awo twawukanamuko katono naye mba mwetaaga mufuna mba mwetaaga munoonya ne mufuna bw'omukubira aba neetaaga ankubira nakola ki nanfuna bw'omukubira akwata takirina buzibu akwata atera kitakwata muyinako obuzibu simuyinako buzibu naye akimanyi ekituufu nze muzadde we kitegeera bino byonna ebyaliwo bino simanya kyefaali kati akakyefaali ako byamanyikibwa byali bya bulimba oba nga byali byanfuna bibitawanya abantu naye ako ko tekaali kaki tebyali bituufu ebyo tebyali bituufu yakiva byakomawo nebikola ki nebiggwa oba okitegeera yes bwe mubeera n'emikolo awaka ajja of course alina okujja kubanga abaliwa mu famire kwe famire yamukuza wakulidde yemusomesezza kitegeera era okujja waka ajja nakyalira mukadde namulabako talina walaga era alina kuddawa waka mengo walina okudda walina okubeera we wakaawe kombuuza wakawwa kigedde ombuuza waaye gyenvudde waali atya mengo tamwogerako abateka okumwogerako of course kuba bwe yakulira we waka yali mukadde omulabye ngagamba omwana yajja natukola alina okusoma ne banne bagenda okusoma naye nakola ki natandika okusoma era ntandika okusoma kwe entandikwa yasoma okusoma kwe paka we yakola ki we yakoma yes Eddie Kenzo kati muwabuzi wa president ku biyiiye ate kati yakulira abayimbi mu federation n'ebirala byonna owulira otya okubanga ali awo waali
nga gwe omutekako ettaffaali ya ekintu ekyo kinsanyusa nnyo kuba tewandinoonyeza nonoonya Lwadi Kenzo abantu bonna gye ntambulira eyo oyo yakuza Kenzo kitegeera kinyamba kinyongera kale nange okugumira kitegedde ate najja kola ki apanda teyanswaza kale nga bw'obeera n'omwana olala n'afuuka n'anywanjaga n'akola ki ye yakola kitwala ki kimutwala mu maaso ate mabega n'alekayo omusingi kati nga nze yamutandika omuzimba andi very happy nnyo ndi happy nnyo simuyinaako nsaalwa yonna simuyinaako oba kuwulira bubi just mess gye yakola emu yokka kuva ku ndagaano gye twakola kyekyokka ekyo kyeyakola singa yasigala ku ndagaano gye twakola ate singa alina wala nnyo kitegeera kyekyo kyokka ekyo naye nga simuyinaako obuzibu bwonna bwonna nanga nnyongera amaanyi esebo so oli proud n'okuba nti nno ali mu biti ebyo ali mu bitiibwa ebyo yes ate njagala yeeyongere n'ebirala era kinkutteko nnyo wano nga ziza bafana amuvuma ebyawa n'ebyawa ziza bafana n'empalizi oba noonyeza vara mugeye nedda tokuba nnyo omwana aliko abazadde tutule n'abazadde tukole ki tugonjole ensonga bino byanfuna kitegeera bali mu byanfuna era buli omu asikaza wuwe kati nenjala munnyonnyola ekintu ekyo nenemerera obufuna naye mukama ayambye kigenda nga kikola ki kikakkana kati at least tuzeemu mu layini nga bwe baali oba bazeemu mu layini yaabwe nga bwaki kubagana kubaawo yes okubagana kubaawo nina mutabani wange awo ali ne palaso alwana juzi bamukuba nengenda nemulaba notoddamu kulwana atolwana kiki Kisilandi oyo mutabani wange naye mwana wazaalwa y'Emmengo ali ne palaso naye nemuga toddamu kola bintu ebyo tolwana kikyamu mukole ki ono kakane ceasefire musizinge fire yes yabambi nampuliriza nakale anko apita anko yes nebiggwa nebiggwa okay waliwo ensonga yaliwo by the way mabegako kaawo simanyi gwe bwe wagiraba abayimbi abanene oba abalegendi naddala bakadongo kamu Eddie Kenzo yakola statement abantu abamu kyebagamba nti bali abakulu bagitwala bulala aba n'abantu abamu si kyeyali ategeeza abamu nga bagamba nti kyeyali ategeeza mu ekyo ye Kenzo yalaga nti oba oli awo tebakola kinene nnyo oba tebafuna kinene nnyo mu music industry nga nti bo bafuna kale nti Eddie Kenzo bo bakoze ebintu ebyamaanyi bazimbye amayumba baguza amataka bazimba amayumba ku busozi kati yakola statement yegamba nti mundageyo muyimbi wakadongo kamu oba mu bayimbi abedda yali azimbika ennyumba ku kasozi kati bo ne bakirabanga ekyo kukakkanya era ojjukira bulungi ojjukira bulungi nti Fred Sabata yavaayo nakaaba n'amaziga mu kamera ne bawire mu kabe bonna ne bakaaba kyankwatako nnyo ng'omusajja omukulu kuba abo be twakula tuwulira kisegeera kyankwatako bamutegeera bubi oba ye yakola statement obukyamu nga bw'ogamba nti buli muntu abaako omuwabuzi olaba n'omukulembeze w'eggwanga alina omuwabuzi Kenzo yabulwa omuwabuzi sometimes Kenzo akola ensobi nga teyeebuuzizza ku muntu eyo yali ensobi y'amaanyi yakola naye tebamutegeera okitegeera tebamutegeera ekifaananyi kyali yagezaako bbawa tikati ng'abantu bedda abayimbi bedda tebeetegekera nga ffe tukoze eki okitegedde nga bo bwe beetegekedde ne yeerabira ti abayimbi edda tewaali ssente balinga ffe twasambira omupiira temwali ssente wemwasambira omupiira temwali myade n'ekikumi okola lwakwagala ate kati abaana bafuna kati bagagga ninawo Guy ntera nnyo mulaba ku Facebook okwo alaganya ebintu bye bamuyita waani oba ye Emmanuel Okyoba okwigundi oli awo alina Tanzania erinnya linvudde mu mutwe naye mugagga alina ebintu ebyamaanyi ffe tetwatuukako ebyo sawa ne bakugamba omusajja yali omugagga gwe twali tumanyi yali Majidu Musi ala Musasi ebyamusobako omusajja yasayininga biliyoni yasooka kusayininga biliyoni mu Uganda wano aishuwa mu byemizannyo nga biliyoni eyo yiye kububwe omusajja ayogerwako wano yekka omupiira nga guli mu ssente ebiseera ebyo obanga yasayininga biliyoni kati bano basayininga mmeka
abali mu billioni 2 bwezityo 2 bwezityo wakasatu bwezityo olira mulindwa wo mwana milioni 25 omwezi yes fetwafunanga nusu kakaaga mutwalo ate ngote bakukuwadde okitegedde ekitegeeza omupiira guno tugutendeka abaana baguzanyire ddala era gwagazisa mwana wo kubanga olaba Uganda nti nno tulinga batagujjumbira nnyo kiri awo kati gujjumbiddwa academy nyingi kati nolaba nga guli mu ssente mutabani wange kyagenda mukeza mu academy era mutwaleyo mutwalirwa kwa tebogera byama mulindwa afunye ssente mu mupiira nnyo yes afunye ssente gumusaze tegumusaze teeka muno yata afunyeemu nnyo abaana abatunda ssente ensajja yes amulindwa ddala abaana ssente ensajja era nekyovola aba facilitatinga bulungi motivatinga ne muvaamu omusambi afunira ddala ate buli mwana gyagenda okusamba mulindwa asigala afunira buli musala gwafuna eri mulindwa afunako percentage ate ngulwadde yafananiza okumutunda kyogera nti omupiira guli mu ssente kati kati ekintu kyabayimbi ekyo emibedde bayimba nga kwagala era nga oli okugamba nti awo yagala otya omudongo on'omuwala oyinza okukwana omudongo noleta omudongo mu famire nolyako ka sitole kani ani ono muyimbi kyono nga wakadongo kamu yali mugundi eyo yali bamisa akyabo mu Eagles yali mayinja eta kasitole omwange gye yali akwana mu mukazi we nemumugobana awaka mu famire leeta otya omudongo awaka ena kasitole ke yakubaawo ennaku ezo agamba omuba mugobe waka w'omuwala aleeta yatya omuyimbi waka so abayimbi bedda temwali makulu nga kati bwaki kuba nawulirako nti waliwo nedda abana abatambulanga nezigita zaabwe nga bayimbira mwenge yesu gebbaala ne bamugulirawo omwenge n'abakuba endongo n'avaawo n'agenda ewalala Mathias bwakuyimiza gyenvuddewe ebyo nabyo birala so kati okuyimba kwedda tekulinga kwa nnaku zino ate edda message yalingamu ne kati message ki temukyali message bayimba kuyitawo ate ne bafuna ne basanyuka olitegeera omwana n'ayimba ekintu n'owulira noga kati ne bawulira biki bino noteeka wali ekya Sebatta n'owulira message noga naye ate nolanga Sebatta takoze eki tafunye engono gwakoze eki naye nabo bayina sibanyooma balina nabo bayina beetegekera kuba bajja ebibugaga by'abayimbi abo kati Kenzo kyenkugambye wali teyafuna kubuulirwa kutuufu ate abamu tebakola ki bo tebaamutegeera okategeddako tebaamutegeera naye bakitwala bulala aduulidde naye nga teyaduula teyaduula yali ageza kubba wa kifaananyi naye ennyinyonnyola yakola ki yabulamu ennyonyo yabulamu era singa twanakirambulula bulungi naye kati nga bwogamba naye kati musajja yeewulira baamubuleeminga teyavaayo kwetonda yandibadde avaayo nanyonnyola abantu abannange olw'ensonga bweti ne bweti nali nkyogera bwenti naffe kyatukwatako bino wansi kyatukwatako naye kati nga ffe abamutegeera tola ano bwati njogera yoyo bweti katya ekyo bwekityo bwekyali mulimu nabamukubakuba mu federation omwo era nga bwotwogedde kuziza bafana mulimu abamulumbalumba awo ono naavayo nayogera bino ono naavayo nayogera bino kale mubamu nabagamba nti Eddie Kenzo akoze bulungi ekkumi terikyawomu ekkumi terikyawa ki terikyawomu ate obukulembeze buzibu zenabira nkaputeni w'omupiira mu biseera ebisinga naye nga nkulira omulugwala nkulira omuganda nkulira omusebeyi nkulira omunubbi okitegeera si kyangu naye kati kyekizibu kyalimu okitegeera kizibu nnyo obukulembeze buntu buzibu nnyo bonna tebajja kukola ki tebajja kukusiima ne bonookola otya tebajja kukusiima naye ekifo kye baamuwa kinene nnyo ku ye ne ku myaka gye okitegeera echallenge zazakola ki ekya federation kinene nnyo ku myaka gye kirina okubira mu basajja nga Fred Sebatta bibala byakawonvu n'akagga muki mu industry y'okukola ki y'okuyimba naye kati ye yakijja gye yali we yakyogerako n'emabegaawo yakiraba gye yagenda eri gye yafunye mu kalantini eyegaewa Ivory Coast n'akijjayo yakisangayo n'akireetawa Uganda waye yakyereetera era yakitunze paka wekiri exactly bade n'ensonga ya copyright naye alwanye ate yajja eri amagezi kwaliza ensi z'abayimbi beekoni baaniebo esenego gyebiri kati yabijjayo n'abikola ki n'abireeta Uganda kati Uganda kibadde kipya nnyo mu matu bakakifuna kiba bagezaako kikuba left and right naye obukulembeze si bwangu si bwangu obukulembeze bwo si bwangu sebo
Okay. So mu bufunze engeri jakutemu ekintu gwe nawe no jolyo gamba nti ya at least amanyi gange ngalabo we gagenda ni wankubadde ogamba nti amaanyi tonaba kubanga Nafuna mali. Amanyi nina. Amanyi ngalina. Kwa nyina yantunda. Kikugamba ali mupiira. Mulindwa bwatunda omwana wa Tanzania. Na passage jafuna eno. Utegedde kati nono buli wakola ekintu ufuna amaanyi. Utegedde nfuna abankubira amasimu ti olidde mutabaniwo. Olwa simu ejjekiro waayi. Obevudde London, obevudde America, yono ku waayi. Mutabani olidde byayogedde. Nebadde mu kiyo bwati ajja kutereera. Ayo bwati ni kati kirungi emyaka agifunye agenza akula kati ayingidde 3 mwezi 3 wegityo kitegeera kati agenza afuuka omusajja omukulu kati esa agenda agikola ki agiraba kati agenda nebyogero oli kati biri mu change at least ne challenge zafunye ng'omuntu. Yes, so kati nzaawo bambagamba nti Nyamutola mukyusiza nnyo mu nkola y'ebintu. Anti obufumbo kintu kikulu nnyo. Era buli lwobera n'omukyala ewaka obako bye muteesa. Omukyala yenna afuuka muganda wo ate nemufuuka bamukwano. Kitegeera kati omukyala bw'akola mu elementi y'obusiro oba y'okukola ki omukyala aswa kusirwa lyaggwereyo nga yasomako okukola ki kusinga oba okitegeera kati omukyala wala kyokola ekiswaza omwoyo mwe tulina amagezi ga mirundi ebiri waliwo ag'ebitabo n'amazaale. Kati omuntu osanga omuntu atalina amagezi mazaale oyo aba kisassalala naye waba alina amagezi amazaale atalina ga bitabo naba olinga alina ag'ebitabo atalina mazaale tobiraba ebyo bwebiri. Kati omukyala bw'omusanga alina amagezi gombi abajja kujjamu omuntu era kyamaanyi kyakoze omukyala tumwebaza agendera awo atyo naffe kituyamba. Muli basiimu tuli basiimu nnyo n'ekiriwo kwati bw'omulaba naye kati musajja ayina omukyala katwafuna nga challenge oli nga tannawasa egambo byogera bingi lwaki bamutaddeko busyazi bamutaddeko bino bamutaddeko biri kalaba bityo kafuna omukyala okusooka nafuna Rwema era nabirawo akabanga boogera awo nebikola ki nebiyitawo kati kwefuna omukyala we baki kuba omuntu naye tutandikawo amaka gawe. Okay, waliwo emboozi eyakoleddwa wano mbadde nsaba tugiwulirizeho katono. Yazalibwanga 9 Ogwokuna 1989 e Masaka nga wetwogerera alina emyaka 33. Woola emboozi y'enkulako n'okusoma kwa Kedi Kenzo yeewuunyisa kuba olwamala P4 Butereevu omukulu ono n'ayingira secondary nga takoze PLB. Godmother we Hajati Hadija Nabagereka alina gyenvuddewo omukulu ono gwe yawayizaamu naffe. Ono mutabani wange yamuleeta yali asamba omupiira Kinyala. Yali asamba mupiira olwo baali bavudde Masaka najja ye n'ayingira ttiimu y'Ekinyala. Kati yayingira Ekinyala najja n'amamba maama. Omwana Kenzo mufunidde wagenda okusoma asome kubanga akyali mwana muto. Tugamba asome tumubuuza wakoma mu kyakumeka nagamba nakoma simanyi mu kyakuna. Kati ono n'amutwala engeri bwe yali amanyi kusambasambamu omupiira n'amutwala wano ku Lubiri BCS n'abaana abalala abange gye baasomanga. Ate nga yakoma mu kyakuna. Naye netubuuza nti kati onoofuna amagezi gagira nagamba nti jagafuna kugenda nga anti ffe nga kikitwagala akole ki asomule nga gwasamba omupiira kuba bamaze okumulaba amanyi okusamba omupiira bamutwala agenda nga tugenda nga tumusabira tugamba. Okay. Nakitegeerako nti mwali mwastopinga ab'amawulire okwogera ne Hajati olw'ensonga mwagala Hajati abeere ne privacy ye era abeere eyo
mu bulamu bwe akusinzira kati nga bwali nti mukyala wa kitiibwa ate akuze n'ebirala byonna. Naye ate ndaba interview eno yakoleddwa Hajjati mazemu okumukkiriza okukola interview. Hajjati twali twamugana nga family ogenda mu mawulire naye ekintu ekyo simanyi gye kyavudde. Naye nga ekintu ekyo kye baakoze si kikyamu ate si kirungi. Kitegeera ni kuba gye twali twamustopping ogenda mu mawulire. Kati ne mpunzika nga ngamba nsaba bannamawulire bonna abaagala okubuuza okwogera ku Eddie Kenzo bantuukirire nze nga bw'okoze. Kitegeera kuba Hajjati akaddiye ate maama waffe olwalekera mu mawulire tufuna challenges z'amaanyi mu bintu bino. Kati kye twagala okukola bwe baba beetaaga okukola ki okubako n'ensonga ze bagala okumanya ezikwata ku Eddie Kenzo. Kuba nze namuleeta nze namukuza nze namuleeta bulesi waka n'abeera ewaka. Kitegeera ne history yo nayo nanze mukola ki nze njina ne Kenzo akimanyi ne bw'omubuuza kati maama omuli ebimu tebikwatagana n'ebyoga ebimu tebikwatagana naye bajje tukole ki bwe bawulira nga baagala buli awulira ayagala tebaddamu kugenda wa Hajjati. Era naye naye nja musaba akole ki aba pushing ene wange esebo bajje ne wange tuwugire ebyo baagala byonna kisegera sebo mu kukkaanya Hajjati aleme kudda mu mawulire. Hajjati mwalimu omwogeddeko naye kumugamba ku nsonga ezo. Tutula nga family tumugamba maama tekitegeeza nnyo olabikira mu mawulire okuze buli muntu wa kitiibwa twetaaga nnyo kubeera mu mawulire. Kuba mu mawulire gano gatunda tegakwonoona tekirabika bulungi. Kitegeera gwe tuula wano gwe bajjeewo okugamba nti twakumanya Kenzo ate sometimes yabasindika no Kenzo yabasindika kuba yati okukola ki okunfeesinga nze akuba nfeesinge nga bw'okoze yati amanyi nti anja kwogera ki naye ate nga mba njogera kituufu kyekiriwa ekiriwo nekituliko ssaawa zino n'entandikwa gye twakwa gye tunaalimba paka ddi kisa kati nga wali olimba nali ku street ino olimba nali wano ebyo katwabimanya byaggwa ne katukoleteeze buki tulina okutereeza kitegeera sebo kati mu kwogera ne Hajjati okukkaanya ku nsonga eno Hajjati obutadda mu mawulire Hajjati yaddamu atya yakkaanya nammwe ku nsonga eyo tuli baana be atuwuliriza kye tumugamba maama waffe akiwuliriza. Kati bwe muwakkaanya ate lwaki interview eno yakoleddwa? Interview yakoleddwako nga tatwebuuzizzaako naye interview eyinza okuba eyo bagikoze ye ne Kenzo. Yes kuba tekiyakoze yandibadde atuyita nga bannaye baabano bakoze eki bakomyewo tukole tutya nti kumugenda mu maaso bayogera noyogera kiyogera kiri nga bwobimanyi kitegeera naye awo so kyembadde nsaba ekintu ekyo. Yes bwe baagala namba nja giteekako enamba yange bwe baba baagala kuwulira story ya Kenzo yonna banoonye ku kye baba baagadde okwebuuza ku famire ku nsonga za Kenzo zonna kuba ekyamazima Kenzo ow'Emmengo ekyo ne bwanakola ki ye waawa w'Emmengo tekijja kuvaawo tekijja kuvaawo ensibuko eriwa eri Mmengo ebale nnyo eri Mmengo wali era mu buli ngeri yonna kyanakola nakyanayonoona kyonna era bajja kujulizaawa Mmengo esebo. So kati omuntu ayinza okugamba nti kwikwi nga wa mawulire oba YouTube oba blog oba wa mainstream media ayinza kufuna atya? Enamba yange weeri enamba yange eba 0702 838368 enamba yange kweri ne baba yagadde kugana Hajjati butereevu basike bakubireko kuba maama ffe nga family tetumwagala mu mawulire maama waffe esebo kubanga naye ku mulundi guli ogwayita nali nja kwogera na Hajjati neno ngamba nti ku nsonga zonna yogera nange tewali buzibu tekiri mu sitaani yenna kitegeera era ndoza naye omuwulya bw'aba ayogera mutabani wange wajuliza naye kimusukkako ti mutabani wange yakola ki yakola bwati ne bwati ne bwati oba okiregera kitegeeza naye azizzawa ewuwo so kyekyo sebo mukama wange. Okay
kale malinjagala katono omanyi wampadde amababbanyi ku mupiira gwa Uganda fufe eno olaba ekoze etya mu kusitula omupiira gwa Uganda olaba otekulirwa mu Moses Magogo Ashimu engineer musajja afe oyo bambi webawo nga bogana nti obukulembeze buki buzibu naye nga Magogo tujja mu history twali twakoma ddala 1979 ogenda mu Africa Cup of Nations. Yes. Chikiza naye alina kyakozeewo. Yajja n'omukisa ogwo. Yajja n'omukisa n'atujjako ekisiraani ekyo. Badde gukyali gumu guno gwakubiri gwe tuddayo. Gwakubiri tugenda mu gwakusatu kati. Tugenze mu gwakusatu. Tugenda mu gwakusatu. Naye nga bw'ogamba obukulembeze ki buzibu. Era balwa bakola ki? Abalwana. Anaye bambi omupiira nga bw'atagumanyi nnyo. Kati waliwo ebimusobako. Yes. Ng'omuntu kuba ekintu ekyali mu kinene kikyali kenna kugala ekintu kyoyingiramu nga kinene kuba kati omupiira Magogo alina abantu abagusamba bwe bali kitegeera naye nabo bakukkuluma bali ebyo bamukuffe tuli eno gayi yali badde atusembeza yes musajja bano bajje bakola ki naye weewaawo abamuli okumpi bakola ki bwe bafunamu naye ate yali badde atula n'agamba bannaye waliyo ate abalamu gye tukole ki kwanze bayida weka nkunyumiza kino Brexit National n'abakubira nze simu babuza Magogo yasamba ku mupiira mva wano ngende ekinyala nsangayo Magogo yasomera kinyala ebya engineering byolaba kati bwa bisomera kinyala kati bwe nva ni musangayo nga yafuluma akola ki ninga twasambanga twasambanga omupiira era mbanku ne bagamba yasamba omupiira yakusamba nero kwati yasamba kugenda muki ku high level nga bomanyi omusajja ali mu bitabo kisegera omusajja ali mu bitabo bye ate mukozi katalina budde bwaki bwa mupiira esebo ninga eddiba lyo wali kuba n'olinoza bw'olaba essaawa zino kubanga Moses Magogo bino byonna bibeereddewo byanita amongo n'ebirala byonna by the way siwe bisookedde waliwo eri amabega mu mupiira gwali gwa kigwe waliwo bya tiketi waliwo bya woteeri Uganda Cranes gyali esolaga nti basula bubi waliwo ebize bya allowances n'ebirala byonna bubitunuulira abantu abasinga bagamba nti oba oli awo alinga akiryamu obuli okusinga okutereeza kyo kyabuzaaliranwa mu mupiira kyo bwe kiri omupiira abanja wampisambi ayogerako ali discipline yanona ki abasambi kati eki kyalawenses si kyakakati kivudde wala nnyo ng'abaana alawensi bazifuna abaana alawensi bazifuna kati ekyo kibagamba naye just buli abanja abawampisambi ayogerako ku butali bumativu oyo ayonona banne era kyekimugobya edda bampitako ku under 20 Mike Mutebi oyo eyampitako niwe namala okutraininga traininga olunaku lumu twalina nakivubaawo Mike yangoberaawo kuba sente olwazipa n'ensunira bwenti kyokka kyangobya ekyo ekyo kachako okwemulugunyamu ku sente zali zikuweereddwa kati todda 12 gojja kono n'abasambi nika kati kyendowooza nti obona kutula wansi ne mukanya wane mutereze ensonga national team tebakwogera tebayo kwogera bali bakutegerere bakola buli kimu olw'ensonga naawe oyagala okukola ki okuyimuka osegerera kati bali bakutegerera edda bakunyumiza abaana abagenda ku national team basonga ne ku airport ne bebika emijoozi gyabwe twakashuti zaabwe segera kati juzi nabyo ono omwana yani ayogera nnyo ku mupiira kati ayogera mbu under 20 babajjeko nga tekyo si kipya iringa tuwazirekangawa wazirekangayo bizze bibeerawo kati obukenga buzaaliranwa kiri mu fufu ekyo ne Magogo tazze nakyo ne bakimutrainiza Magogo yamanyi omusami w'omupiira Magogo yali mu kinyala nga bwe nkugamba kinyala twalina gundi bagitanga Bukadet kati Bukadet bali nga bazungu Magogo yakimanya bwe kimubuuza baleeta kontina za mipiira baleeta kontina za ngatto emijoozi era omuzungu wagamba tuyingire super yalolera nga awedde premier yagamba what
tusobola okukola ekintu kyonna wano ffe Uganda is going to premier Kinyala kati nga level yayo tuteekako ya waggulu ya premier ne baamala munnyonnyola ati this is local football tuli mu amateur football bikiraka kati magugu nayo mutima guyingira ngo mufufa naye nasangayo ki enkola yaayo naye ko yatakwatambulidde muterevu kali wami nogattako n'obutasamba ku mupiira kiryawo kati ko entalo zaali mwezo ningi entalo zasanze naye ng'omuki ng'omuntu naye azirwana kwato bagamba yayambuli tatya nene kana yayino ziyandolinga entalo ze azimalize kuba nekisanyi kinaki paka wekinakola ki lwekinaggwako yadde ku mabbali n'omulala gye kubera emmere yalumbe n'ataako abakola ki yalya naye bw'otunuulira kubanga ssaawa zino waliwo abeesoma abagala okukikwatamu bagamba nti magogo wonna ffe weetuli kumucalenjinga analabako Alan Sewanyana nalabako ono omukulu yali mu New Vision yali agikulira Kabushenga n'abalala bw'omanyi kuba bimizanyo binsinga nnyo Mujibu Kasule kwabo ani gola balina embavu basobola okudda mu bigere by'amagogo ugamba nti singa unabakute ku mupiira gwa Uganda gujja kutambula bulungi omupiira guli mu challenge z'amaanyi tasobola gutereeza ne gutuukirira just kwata mu bukwasi naye akole ki ate mulimu abamu nga bazze mu byanfuna kama guba mbalira okuba nti afuna sente empitirivu ate nga sente z'omuki mweziri mu mupiira naye nazo zigenda zisaasana teri kintu kirya sente nga mupiira mu nsi muno tebakulimbanga omupiira gutwala sente empitirivu omupiira gutwala sente naye kati wootuukira ku leva ate guzidde sebo nga wayiseewo ebbanga kati bagenda babalira FIFA etuwa $10 $10 gundi etuwa sente bwezi n'ozibala nga nnyingi naye bw'otandika ozitemaatema byezigendamu tolina wadde kulisa national team si kyangu kutambuza abasambi si kyangu alawensi zaabwe si kyangu oba okitegeera kati tufune buno busiponsa obujja bwongerezaako buki bwongereza nazo tezimala ntono piira kintu kizira okulya ssente kankubulira sajja ndowooza obalabye yetijja ku ttiimu n'agiteekawo mwaka 2-3 nga yagudde dda kitegeera saawa zino famire ya Kawoya ekyalaaja n'obwavu bweriko Kawoya yali akulira villa sente yaziteeka mu mupiira gwaki nezifa zonna ne famire obwavu bweriko kati bagamba we yatusa obwavu olwokuba yingirya ki omupiira si kintu kyangu sebo kyagalibwa kinyuma naye wano omupiira sente kumusana n'otomuwadde allowance nayingira ekisaawe ayinza obutaba na bwongo busamba mupiira ng'alowooza kuba ffe twasambiranga edda era nga basobola tusasula omusaala tunasamba obulungi naye tumala emyezi 3 ena tebatusasula ne batukubayo empiira emeka ne obwongo tewali oyingira ekisaawe nga tolina maanyi birowoozo biyitirivu kati bammaali akazigo kati ate ndi mukisa kyatu ate nga nawe oyagala okole ki osambe kati bwe buzibu bwe tusanga mu mupiira kati ekintu kya gundi kale Mujibu amanye ennaku y'abasambi Mujibu Kasule amanye ennaku y'abasambi singa Magogo akwata Mujibu oba steppingako down kale nawe kwatamu ekitali wano Uganda buli mukulembeze alemera muki mu ntebe yagala kufiiramu kaddiiramu naye gamba oyogedde bwoti kale nawe kwatamu naye Mulindo yamala n'akita Mulindo akalulu ne kabeerawo Mulindo abalina gundi zaabwe ze bakola ne musajja wattu Magogo oyo na Mulindo alina omuviiramu akole ki akwatemu kuba Mulindo ekyamaze naye tamanyi bya mupiira yajjanga businessman naye naku zino ndowooza yagutegeera oba olwa bamubalira era tagutegeera bulungi babalira mubalire amanyi kimu wiini ye tomubuzaabuza wiini amanyi nti omupiira gulimu ebintu 3 dolo ruzi wiini yatomubulire alinga amini nokawuti nga gyamanyi ekizakisire naliko abaana nga banyumiza Mulindo we babakuba totawaana kusala ku ofiisi ye totawaana aba mukambwe muzibu totawaana kusala uwe atosalayo naye kasita owininga olwakusimaire nakasente kokalabako nakasente ojja kukalaba kati gwe kugambye alinga amini yetame nti leero mulimu ddulo mulimu oluzinga mulimu owininga era bweyingira mu kisaawe oyingira n'ebintu 3 either kukuba oba ogoba oba ddulo kyoba baleetawo akagundi akagamba point muzigabana ye ddulo olina atwala emu n'endala emu yokusatu eragawa
tamanjeraga yabalefali zibeera 3 ziba 3 emu ya tiimu eno ya tiimu eri yabalefali gwe mupiira bwe guti negati bimuna tumunyumize tabitegeera so tabitegeera so abantu omupiira guno bwanga oteeseteese bulungi gulimu ssente kyova olaba nti abantu bakoze ensonga lwaki abantu bakoze nnyo za academy yes waba otundayo omwana omu omwana omusinga omukamutonda akuyamba n'omutundayo bwoti naddala mu nsi z'abazungu sente ofunira ddala sente ensajja ate omwana oyo nga bwe nakugambye wali allowance gyafuna eri n'akademi eni efunako mwe yava oba okitegeera efunako ekyo ekirungi kyamupiira kati wa akademi buli omu afuubala nga ateekawo akademi ate n'abazadde ennaku nno baagadde nnyo sports kwa sports omwana bw'akula nga akola sports kiba kirungi nnyo esebo ndaba nga tumaliriza waliwo Mujibu Kasula alina academy Proline omwana okumuyingizayo kitwala ki kiyitaagisa ki onako info ku ekyo Mujibu mukwano gwange ne kooki waayo Kaweesa mukwano gwange kotusambye nabo ffenna kati balina procedures zaabwe olina ogendayo nakuwa kyebaita saccula yaabwe nagikuwa n'ogiyisaamu amaaso bw'oba osobola n'osayiningako balina byetaagibwa byabwe n'okola ki n'oyingiza omwana kitegedde naye nga kya ssente mpitirivu nnyo byakutegeeragana byonna academy ebadde esinga okubeera expensive one ya Edgar ebadde esinga okubeera expensive naye byakutegeeragana mutula ne mutegeeragana Mujibu musambi wa mupiira ate naddala ng'omwana amanyi omupiira manyi omwana amanyi omupiira ayagalwa fefe ne twasambiraga olaba ku sport naga gujango kututaddeyo nawadde 10 ate batandika n'okukusasula kitegeera kati gwe mupiira ogwo omwana waba omulina nga amanyi omupiira mutwaleyo waliwo ab'okuyigiriza kitegeera wabayo ab'okuyigiriza naye baba nga amanyi aba n'omukisa munene nnyo 10 ku kinnaakyo kisooka asomera bwereere nakyo nti bamuyita mango jasi yonna kkanya mukuba naki mukuuma nampisa mukuuma nampisa empisa ezo kintu kikulu nnyo omupiira kintu kikulu nnyo kasita okuuma empisa omupiira ojja gukola ki ojja kunyumirwa kale toyanziza nnyo toyanzeege mbadde ne kwikwi taata wa Eddie Kenzo omukuza we so gwe mbadde naye olunaku olwaleero nga tuwayamu ku mboozi naye emu ku ezo ensonga enkulu zendabye zoyogeddeko kwe kuba nti n'abantu abagala kugenda ne Hajati mama wa Kenzo omukuza bamuleke bajje boogere naawe ensonga zonna niwaba abanyumiza abaddize eno ki kitali mu sitaani kitali mu kibi just kyetwaga tukola tikitingi mama waffe kumuwa kitiibwa kuba comments ezimu zivuma ezimu mbi ezimu balowooza oyogeza nsaalwa kitegedde kati mwe mujja gumira ebivumo naye Hajati mubimuggyemu ange ekisaawe kyonna ekikuvuma omuntu comment 2-3 ekisaawe nekivubagwa omuntu omu kino olw'ensobi gy'okozeemu okumanya abazibu n'ayogera nekiwabaddeko ekiro naye abasambi b'omupiira namwe muli ku buzibu kubanga okola ensobi nga ekisaawe kijjudde n'ogikola nga bakulaba ng'ogyeko ab'oku kisaawe kuliko ab'oku TV bonna bakulaba ogenda kukuba penalty bwoti gw'obataasa eyo kasita ekuba mu katimba nga mugenda oli nga mucelebratinga n'ogikube mu bire oba ne bagikwata oba n'ogikuba ebbali ng'oli wakati bwoti bakulengera akuwaana nti oyo waffe yoyo agamba laba embwa eyo beekuzi bikibwe kati ate kugamba abantu bakyukira mu dakiika 2 weziti kati ffe betwabimanyiira era wawala bajuzi watwayogera abamu bagamba nnaku yenswala nsaalwa nze nfune nsaala ate ku mwana wange nga nekyali kyonna maanyi gange lwaki bulijjo sivaayo naye kyantengula omwana kwetuuma kyatali mbo kyefali taata we ekyo tekibangayo kitegeera kyali kya bulimbi era ekyo kikaatiriza ekyo kyali kya bulimbi era kyavaawo kyakola ki kyagenda twakisaawo kiyitawo ekyo kyagenda ekitegeera sewo kale nekyo bwekito bwe kiri ezo comments
tebikyakulya noli bwakulira maama ono akugambira ekigambo maama okikwatako onaga maama wulira ava mawulire maama toddayo mu bintu ebyo maama tova ate nange bebampita ate nange jjukira mukazi wattu osanga atudde wali ali ku mukeeka gwe tuze nnyabo twagala kino kino kisegera netaana atende onaga waikamba wekibaaga kumbe ate mwe mugira ki ensobi kale katumalize wano naku lwaleero Jeffrey yenze tukwagaliza akaseera akalungi weeraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba